alimba gandi tekewa kageti nga kaba yamba andi kati problem eriwo gate ogitaddewo abantu bano ani agenda okubeera asikali buli kiseera nga aggulawo baba bajja kweggulirawo kubanga eno idea nze nandigiguze nti ozimbe nga bw'oyagala okome wano naye kati gate eno ani agenda okugiggula nga wono okugiggalawo baba bajja kweggulira fandi ebisumuluzo ogenda biwangani sigenda teekako bisumuluzo sigenda teekako bisumuluzo njagala bannange tufune actually nze wali siddawo kati wano meeting wegwera njagala fenna amagezi tugewe wano nali embalala ishu eno nejja omugagga yagenda n'agula ettaka mu Uganda erina amateeka agakifuga omuntu aba n'ekike ng'okaayana naye ebiwandiiko kisinga okuba ekiki ekikulu mpulidde ebigambo bingi nnyo wali ABCD n'ebiringa ebiri ekijjako mbuto kuba ki bwannannyini ng'ekintu kiki kubanga NRDC ne mutume wa President Museveni naye ayinza okutuuka n'awa lipooti eno ekimusukka bagenda okugyayo ebiwandiiko mugenda okulanga ate oluusi bwe mwali mulina okukwata obulungi bwamukwata buki bubi abatambuddeko mu nsi eno genda mu division ng'enakabu oba Makinde Muyenge eyo osanga okuvangaawo ne ku mabanda nga kuliko ne geeti ziringa mu 7 buli muntu mwayitanga alina esooka n'eddako ne beeyawula nga bakoze eki gyebiri nga geeti emu eyingiza ebikomera 10 ndagaako emu ng'esooka eri egyo nga muyenga wali otabera tudde eno ebintu bibiri geeti esobola okubeera nga mukkanyiza tekola ki teggalwa ekyokubiri kufulu ne wabaawo era buli muntu akoseko eno nga si mugenyi mujyokyamu nefune kiki anti nze mpa ndowooza yange nga muki nga muntu kubanga gwe kitwale nti oguze kufuluyo ekisumbu kikoze ki eyo ndowooza yange nga muki osobola okulekawo nga waggule ate musobola okufuna ebiki ebisumuluzo eno ensonga eve muki mu ddiiro naye ng'ensonga ezisembayo bassebo ne bannyabo amaanyi tegakola ki tegalya tugezeko okubanga abakkakkamu ensi erina ebizibu ebisinga ne bino naye obukkakkamu kyekisinga okuba ekiki ekikulu n'omanya ntandikira wankoma wankwatagana atya neki n'omuntu naye n'omuntu newabanga yali badde n'ekisa nga weesiŋŋanye gye bisembera nga yali badde omutuufu otuuka nga wamukosakosa nga takyakkiriza kyokola ki kyoyagala mbadde nsaba tukkakkane tuve nga tufunye solution fenye tukola ki kubanga kino kya buntu aladisi omuntu okugaba buloka babikola nkuguzizza ekkubo liiriri nga naawe omuguzi totute buvunaanyizibwa kubuuza bannyini byapa bino byonna nti naye ddala eno walumala neno wagundi kituufu wano waliwo ki batono nnyo abakola okunoonyereza nga agenda okugula watunaddayo ne yeebuuza ku baki kubanga omuntu omu abuuzizza nti yalibuuzizzaani naye ng'ensobi eba yaggwe yagula obutabuuza bikwata ku ki so mukkaanye kyekisinga okuba ekiki ekikulu nsaba abatuuze tugende n'ekyo mama Subera atukwatireko ne ssentebe LC1 n'abakulembeze ffenna nga twegattidde wamu tusobole okuggusa ekkubo ly'abatuuze liri tubakolere ekkubo kati bannange kyembadde nze nsaba ekibi kye mulina sinabitegeera naye fe meantime abantu babe nga bakyakola ki abakyasobola okukolesaawo tegeerekese kuba bwe tusiba geeti era egenda kukoma wano emotoka zijja badde zikyasobola kufuluma kukera ki sokojja okuva ebintu bino gye byatandikira paka olunaku olwaleero nti tewannabeerawo bantu batwalira amateeka muki mu ngalo ffe tukkiririza nnyo mu kuteesaganya olaba muzeeyi mu myaka egyo late 2007 there twakkiriza okuteesa n'ekkonyi ku bikolobero bye yali atukoze asa abantu yakola ebintu bingi ebibi naye olw'emirembe President Museveni n'akola ki n'akkiriza okuteesaganya ne tuteesaganya nabo mu nsiko eyegalamba Prime Minister Rugunda by then n'agendanga mu nsiko eyo olunaku lw'okussa emikono ku ndagaano eri konyi kye yatukola nga tuweerezaayo ente amasala kulya konyi n'atuwa ekirabo kyakutta deputy we Vincent Oti enteesaganya ne zikola ki
okuva olwo paka kati konyetaddangamu kubeera threat mu Uganda banadduka kati oba ali mu Central African Republic. So buli atayagala kuteesaganya aba talina mutima gwaki gwa buntu. Maama ono maama aliwa manya n'eddoboozi Muhanguzi Moses. Akati abagala amateeka mazibu bwe tujja kukikwatagana n'ekintu kiriko obwananyini kizibu. Awo omukazi nga bw'abadde ayogera singa twekanya ntugamba ekkubo lino libeewo ku kyapa tulisalaako wana RDC n'atuwa mutation forms ne luba independent. So kitegeeza nti ffena nga batuuze twetaaga kuba omuntu omu. Omukyala kituufu yagula kwegamba kkiriza nti singa twekwata omuguwa gumu kijja kuba kirambulukufu wano tufune ekkubo. Badde mbasaba mwezi ogwaggwa naali ku nsonga bweti bwana RDC wali Katimvuma nga ngenze ne Chief Magistrate tulina olukusa oluyitaawo. Bali beekanyiza ng'abantu buli naleeta amaanyi n'awawo baba n'agenda mu kooti. Kyengambira sawa zino musibe. Naw mukyala nga bw'agambye ndaba ayinamu omwoyo gwa ggwanga okuteekako gye twita lwansonga kandabe ekirala kyakulabirako nti kituufu bano bantu tubaagala eno factory. Singa wabawo obuzibu nga bwajjo be balungi bajja kutuyamba. Neno bwafuna obuzibu abantu kituufu enkulaakulana y'abantu si yo yekka. Bwe bagamba nti nedda tujja kupasitipeetinga asigala mu isolation. So nage mbadde nsaba wansonga luli ewaaliwo ebiyinja n'ebirala nze najja na Gison tuteekako akalemberezi k'abantu bano kuyitaawo. Kwegamba nga tukuumye meeting eno yennyine yakugamba nti nedda tuyinza kwekkaanya tugambe nti nedda mukyala tumusasule. One chap tuli ffenna nobwe nze nga operation nzija ningamba leero muyiteewo n'ebigere ono ajja kubeera n'omuzukulu enkya ajja kubagaana kuyitaawo tuli ffenna. So kyemba ngamba nti bwe tuba tunoonye permanent solution nti ekkubo turugule yes oba tusaba omukyala atusonyewe yes. Ebigambo byange fund Amida kinene. Amida kinene. Twaitawa ne material yenna maama yajja ddi 1999 yayita wano tena mwenda lwe nazimba ebimu tena mwenda lwe nazimba material namuyisa wano nandi muzimba wali muto nali nkuze nga nzadde n'omwana tena mwenda bayitanga wano mama wange twayisa ki material. Maama oyo baagula basooka gulako pasi ne bagulaawo bagula ndeero tebaagula lumu. Wali ekyengulu jjajja wange yaleka kojja wange yatunda wano wali jjajja wange yaleka aguzizaawo mwami Tony. Tudde ku kikubo kati eri yonna bijja anti kati mbadde ngezaako okulaga nti teyagula lumu yagula paki. Ekyo tekimugaana kubeera na kyapa nga tekuli kubulyo. Anti njagala ombuulire you talk in the context of the road. Anti kati ekubo yali mubeera kusabirewo kukwagala era kyembadde ngezaako okulaga abadde aleese idea nti ekkubo muligule. Ekkubo twandirubiza naye atukalubiriza atugambye kusengula bizimbe by'ebigize eno RDC fetizibina ezo sente zigenda okusengula agambye bisembere agambye amaliriza ng'agamba nti talyagala mu makkati ge wabula ebintu bye bisembere
tusembeze gundize tuzize eno tusobole okuyita eri taata agamaanyi tetugayina ng'abatuuze baawana emmanga muzireete zooni ebyange Amida kinene kumbe nawe oba mumbejja oba musoga kuba olusoga so kyetugenda okukola in the meantime mulabe permanent solution in the meantime kinakole ki akikole tateekako ki gate mwenna muli bazadde muli bazadde naye muzadde tomanya okwogerezeganya kwe mugenda okwogerezeganyaamu kuyinza okuvaamu ki ebirungi naye in the meantime akole ki azimbe yes azimbe ekikomera kye kijje nga wakyagala because remember this is his plot. Bannanga abatuuze nze buli kyenjogera kirimu interest yammwe bino byenjogera saagala ono omuntu atambula agende mu kooti sijja kujja nze kubawaako obujulizi ndimukozesa obuyinza president bwampa. I'm telling you and to future meetings we shall accept. Future meetings zaffe ze tubeeramu bano abantu temubaleeta nedda abantu bakikaaki tuli bantu fe tukoledde gavumenti tekako ki geeti yonna okuteekebwako tulina kukkiriziganya nga ki nga community tateekako ki future engagements zijja kujja ez'okuteekawo geeti oba agiteekawo batakola ki naye ekintu kyakole ki akizimbe. Yes. So abatuuze mukitegedde yali anguza kyeya yaliwo yali kafuuma namubuuza ekkubo liwa embuza jjajja tugula lyekkubo liwa era ngambe ekkubo eryo bweriva ku kyuma bwerikkirira paka manga jjajja tebamugulidde mazzi Lodin, amazzi waliwo nange njagala mazzi genda oleeteyo obuzobi kati mama Sibera kyagamba nti ekkubo likomako ekkubo bwematandisa okuva e Kampala nga jjadde ekkubo tuka likomebwa ayise kakyeza bwe mbanguza olwo nalyeri ebita tajja bwa nti ekkubo litandikira kati bwelikomye ku mama Sibera bwelikomako olwo liga liva ku gundi bwelikkira natulaga ekkubo kiyaize taata nga bwe lyafubutuka erino erijja nerituuka wano lyalikomye eriva ku ono erika mubaati ewajati era liba kati okuva kwajati eridda nelikola
erikira naye n'alangula eri wansi kyeya tebajja kumugamba tekkubo liva waggulu oba wano liba lyatuuka. Enyumba eno yantanayogerako solution ye gate ya mirundi ebiri waliwo emisana n'ekiro. Emisana oyinza okugamba nti buli omu agenda kweggulira wate ekiro kyo tugenda kiba kitya bakati waliwo abantu abasula eno nga nyoka ku ssaawa 5 ku 4 okujjako nga wanaabaawo asikaali nga sikaali bw'aba akuuma wano ekiro abantu abayitawo nga abamanyi ate nga buli kyetukola kibeera mu buwandiike naye nze badde solution y'emisana kujja bangwira naye waliwo ekiro yeyo enteesa eyange eno poloti naddala nga baasala ebyapa ng'ekyapa kiri ekyemmanga nakyo kirina ekkubo lyakyo era kye nali nteesezza n'omukyalo nga tukkiriziganyiza wano bwe tuteekawo geeti ate tukwatagane ne LC tukole ekkubo liri tuteeke wali ebigoma anti wano nga tonnasibawo osooka kulyetinga wali kkubo nga liri ekkubo nalyo nga tulina odikola libeere permanent nga tetunnaba kuggalawo wano tusooke tukole liri ekkubo ekkubo liri eririwa tugende tulirabe danaye ajje aliwo omumbejja ogenda kutandika okuzimba otekeko ekikomera kyo booti jangu obadde oyagala kukireeta otya booti So what? So ani yakuguza nayakuguza muntu mulala gwe yafiiriza bano omukisa gwe bano bofiiriza wamma abatuuze gwe bano boyagala okufiiriza wamma muwulirize oyo mumuveeko ne waragiwe kino kyetukola nze kino kyenkola nkikola mu buyinza obwange mwanyinaze nakati Sofia bila wasibi bitendwa mukama wange ensonga gye tuliko akufuna kkubo naye nga Hamida zonilida waffe bwakyogedde taata nga bw'otulaba emmanga eyo mu buwugiro bwaffe tetuyina taata sente esobola kugula kkubo naye nga nkusaba mukama wange ontuusiza okusaba kwaffe eri mukama waffe pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni kubanga yatulumirirwa ffenna tuli bantu be nze taata nga nzirako emabega ndiwe masuulita naye akisobola n'agizza eno ngera maama bwe yakyogera takyogedde mulundi gumu bwe twali eri ku poliisi yakyogera tusikulekalina kugisembeze tusobole okufuna mukama waffe atuyambe tufune kubo kubaffe munnange tetwesobola tuli ba bugiro tuli bamufunankola kwekusaba kwange taata tusaba ontuusize okusaba kwange tunasanyuka taata nga tufunye emirembe wansi eyo kuba tetukyagirina nze sikyalya sikyebaka sikyanywa eggulo omuliro gwezze wano ne tutya nnyo ngamba abantu bafudde nze omukadde nze nakonkonye nga amayumba awo wonna muzukuke tufa era ffe twaduse emmanga eyo n'omupangiza oyo omwana mulongo bawo ne bayiwaawo omusenyu ne bazikiriza omuliro omwana muwalange n'agamba mujje musinirina amazzi wali ewange ku ttanka tuzikirize bwe bumu bwe twagala mirembe twagala kukkaanya na mirembe tewali kirala
yali anguza kyeye yaliwo yali Kafuuma n'amubuuza ekkubo liwa embuza jjajja tugula n'ekkubo liwa era ngambe ekkubo eryo bwe liva ku kyuma bwe likkirira paka Manga Lodin, amazzi waliwo nange njagala mazzi genda oleeteyo obuzobi kati Mama Sibera kyagamba nti ekkubo likomako ekkubo bwemantandisa okuva e Kampala nga lijja nekkubo tuka likoma ewayise kakyeza bwe mbanguza olwo naali eri emitala tajja bwati ekkubo liva litandikira kati bwe likomye ku Mama Sibera bwe likomako olwo liga liva ku gundi likkira natulaga ekkubo kiyaize taata nga bwe lyafuutuka eri ne lijja ne livuuka wano lyalikomye eriva ku ono erika mu baati ewajati era libagati okuva ku ajati eridda ne likola erikira naye n'alangula eri wansi kyeya tebajja kumugamba nti ekkubo liva waggulu kuba wano liba lyatuuka enyumba eno ya nalina emotoka yange awo abaana babakyala banyumanga banoze sirinawo omwana alabisi ne bajja ne bazanyira mu motoka bwe bazanyira mu motoka emotoka nejja nekuba omutyogo waliwo bakasitoma abange bangi kakakano olaba ekyuma ekyo olwatika awo yasibira nga mulimu abaana babakyala omukyala oyo mwami Sebuuma n'omukyala mama Mulangira kyamukisa mulungi Katonda yatusaasira abaana bavaamu nga baki balamu wabula emmotoka eyo neeyeri awo Regius yonna yakola ki lwakuba mu kiseera ekyo ng'omuntu ng'ofunye ebizibu twasobola kukola kamera naye abaaliwo baabiraba kati ekyokubiri no factory banziba waliwo abantu bangi edda waliwo abantu bangi ennyumba eziriwo zonna emu abapangisa nze sirina mupangisa wano abantu tebasulawo ekyokusatu honorable nkyali wano matugamu esumaliriza nkomawo era olulala emmotoka yali nnene kati nkyali wano matuga abaana babeera wano bonna naye contacting oyo gundi honorable okumala emmotoka bwe yajja era actually Holy Farm emmotoka teyakola ki tetwafuna buzibu bwonna ninga era yasibiraawo kati okusoomozebwa kungi mu bintu bwengeri bwebityo nensalawo okole ki nange nteekereteekera ekifo kyange nga kiyamanyi issue esooka accident nensalawo nteekereteekera ekifo kyange kituufu abantu bano bajjanga nga bakula batuyitangako wano nga tututte kuba eno factory ne babitangawo awo okusalusalu awantu awo waliwo ettaka nga bwolaba ekifunfu kino bwonna nga waliwo ettaka bagenda nga batema mpola ekkuba eryo lyava kuli olikomawo mu kitundu omukyalo oli alina ku ndagaano eraga fuuti mwenda okuva ku kyuma ky'emmwanyi taata we wano abalala tebaleeta ndagaano kati ekyuma ky'emmwanyi kyekino wansi zole ziri fuuti 10 naye fuuti 10 eryo kati balikaayanira okuva eri waggulu ekkuba eryo twali temanga lijja ku kyuma kya mmwanyi taata nze sisobodde kuleeta batuuze abaaliwo okusooka olubereberye wano twagulawo nka 96 97 98 214 lataka naye ekyokukola ekyapa nakikola mu kiseera ekyo omuntu bwagula ekintu kati ngaera bwenzimbye kati saasobola kuzimbirawo era obwo obufunda bwaki obuyisawo taata abantu abo ekyamazima baasabanga okuyitangawo ebintu basookanga biyiwaabo n'abamu era nga babiyiwange naye munnange ekisa ekingi kirabika kyekyakola ki naye kiyamani yastopinga kituufu nemala okukuuma ne bansaba ebiwandiiko ne bansindikira batawuni agenti
nga bansaba work permit sebo RDC nasobola okufuna era nekkubo lino tugezezaako kulisakinga taata nga weyogera yonna neggombolola terimanyi ekkubo libagamba eryasangibwawo nga chairman bwagamba nti yakulira kuno weriri ekkubo teririmu neggombolola terimanyi taata kyensuubira ne ku disitulikiti yonna ate n'abantu abavunanyizibwa ku bintu ebyo kyemmanyi tebasobola abatuuze bano wandyagadde kubeera nabo oti kubanga obeetaaga abatuuze taata mbeetaaga kensuubira nabo banneetaaga era kabwagamba option chairman gye yaleeta yakyogerako chairman taata nganze sisobola kukwata ttaka lya muntu n'omwami gwe boogerako soogerangako nakifi mbule kkubo taata naawe kirabe nange bwe nakola emyanga eno tekuli yankwatizaako okiwulira bonna bansanga taata ekkubo lino olwedde liki maama ono gwe bagamba fayini yajja muganda wa mukyala yakola ki eyatunda ettaka maama yalitanga ku lusalosalo taata sisobodde kuyita batuuze naye ng'abatuuze abamu bonna olwedde bakikola ki bakimanyi buli omu amanyi ekiri mu mutima gwe wadde baŋŋamba neekaza naye lwakuba omutima tegibikkuba naye buli omu amanyi ekiri muki mu mitima gye okiwulira akati option omwami ono gyaŋŋamba kyeyamaanyi nze nganze maama Sibera sisobola kugatiko lya muntu kati kyembadde mbuuza nayitako ku maama ono nagendako wa maama ono muganda wange kubanga bebatendeeyo ne mugamba maama njagala kulisa wantu wange kuli mukyabuntu ne mugamba kulaba nga bakoseddwa kinene abamu Maria bwe yaweddewo nebaagala okwebaza Katonda awo bonna abasobodde okulwana kulaba nga tetugenda wala eyo tambula katubaddeegetulaba sente zabategeezaako nti ala bisaana tya oba tulinayo bwetuti negezaako okukubira afande mulondo manyi ekigenda mu maaso naye talina information mugamba bwana bazze ajja kunkonako okuba sibadde wala kwaniriza olowooza bozze ku nsonga eno olwaleero tuyinza okuba nga tutuusa tutuusizza mukama abantu omukisa olukiiko luno luguddewo mukawa ensonga eno gimanyiiko nti abatuuze bano bakeneye mabegako neiba waabwe era ze mwennyini kitambula nenzija wano nensanga kyali kikolebwa nemuyimiriza nemugamba sokolege mala okufuna solution ku nsonga eno abatuuze bantu tetusobola kubazibira kkubo ate gye babadde beeyambisa n'awuliriza era okuzimba tekwagenda mu maaso esasi just nali mmaze nga ndi ku bukulembeze ku luguudo ekkubo lino nga buliyo era abatuuze abalimba sirabangayo kubo ddala nti siwekata naye era nga nkimanyi nti mukyalo ono yagula ettaka naye we yagenda okugulira ettaka olwedde ekkubo lyali likolaki lyali lyexistinga nga weeriri information being so as a genina nti tusobola okufuna alternative ekkubo singa abayagadde okukozesa asooka afunira abatuuze ekkubo nali ntuddemu advising
bw'otunuulira area waliwo spaces eziyinza okutuuka ku kifo kino nti ye ng'ataddemu amaanyi ge era tutera okukola ebintu bwe biti nti omuntu okufuna otalitivgundi osobola okusala ku kitundu kyo oba okugulira abantu ekkuba eddala nga toyagadde bayite mu ttakamu ne mu advisinga nti omukulu oli waliwo neiba wafaawo bamutamwanyayayo osobola okutuula naye ne boogerezeganya n'abawa ekkubo abatuuze ne baba nga balina kyenalaba then alternative eyokubiri gyenamuwa titusobola okubeera nga abagundi nga bwolaba wali eri ku nsamba coffee factory ekkubo liyita wakati eridda mu kazo Angola saidi eri wansamba ne saidi eno wansamba naye asobola okuba nga yazimba eri ekikomera ne saidi eno zezo alternative era abatuuze ne basigala nga balina bakolaki nebakozesa all along tudiscussingangako nabo ku nsonga ekyokola osobole okukapitaliza bulungi nze ritayari captain John Bosco KDI John Bosco Niguno mutuuze bw'omumabanda beerawo wamanga mukama gye yanteeka gye mwasiibula nange mukyemwampa nange nene byongenda kola ki okwewogoma byenafuna sirina kuziguna mutuuze bona mukyala byaka gyemaze wano zigenda mu 2.5 sirina kiziguna muntu yenna emyaka 25 obadde oyitambulirako ogenda wansani yakuguza wali wansi yanguza bamuyita mwami Nalwasa mwami Nalwasa yayuto kati ekizibu kye twafuna munafu tulina kuzikunya up to now I don't have any problem naye twekanga bukanzi batandika okuzimba ekisenge nga tulaba twagenda okulabagana kulaki twanalukibawaki kuki ekkubo okisibawo kati abatuuze bebavaayo nebagamba ekuba tusiga nebatukira wani wa chairman nebawaayo ensonga chairman bwe yavaayo n'atandika okukola ki okutaasa embeera yaliwo paka leero wetuli bamukulu. What we are claiming one thing, one the road. Of course, we got it there for all years. What the one? It's the road you have been using. Buli muntu azimbye matire bade itawa. Ate buli muntu yagule bamulaganga ekkubo yerina. Kale genda ku police olwokala okukubira. So I don't see the way why we could be blocked there. All who are living there. Wetaga motoka. Tourists the bayine za kununibwa. When you block the road, we are going to pass with that waste from down there. Ateze chemanyi, yeah? Betwabera uzo musiko na spelling emyaka eki. Yes. Betwaberanga siyasa of musiko. Twatu walina Uganda okubeera nungi. Not a division in Uganda. We have been looking for a pride Uganda. I spent 3 years in the Munsike. I was not being paid. We have been working for nothing. But we have been suffering for one thing. To bring in one Uganda, which I not accept to divide it. We want peace and a good communication in our Uganda, wherever we be.